amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media byabaganda okusigala nga bakyadimandinga kabaka waabwe Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda abeere nga atwalibwa ebweru ajjanjabibwe oluvannyuma ne Katikkiro okuvaayo na making a statement egamba mbu yes kabaka mulwadde alina allergy naye ajja kubeera bulungi engeri gyali ku medication ne bannaalinnya baavaayo kaawo ne bakakasa ensonga mbu yes kabaka ali ku ddagala oluvannyuma lw'okubeera nga ajjanjabirwa mu ddwaliro e Kenya naye kati ng'ali ku ddagala naye abantu bakyagaanye okukkiriza ebyo byonna ebibagambibwa nga bo baagala kimu kulaba lunaku luche kumacha babagambe mbu kabaka tuli kubeera nga tumutwala eno bamulabe nga alinnye ennyonyi nga bamututta okubeera nga ajjanjabibwa. Bantu bangi baavaayo ne beeyama n'okweyama okubeera bonga bali willing okubeera nga basonda ssente ezigenda okubeera nga zijjanjaba kabaka. Kaakati embeera gye bitutte etandise okubeera bangi yite ntya kubanga abaana ba Nkobazambogo kigambibwa mbu be bali behind okubisa ebyo ebipande n'okubeera nga babitimba wantu oba mu bifo ebyenjawulo. Gwe nawe ne yalabe ku ebyo ebipande yes kyonna okumanya mbu abaana ba Nkobazambogo be bataddemu ssente zikubisa ebyo ebipande era nga biriko information nga namwe omugiraba. Esooka biriko information egamba mbu Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga alina okubeera nga alekulira mu kifo ky'Obwakatikkiro. Kati eyo information y'amaanyi ya muggundu si ye information gy'osobola okukera ku malina otandika kubeera nga owungeesa kubanga process gye bayitamu okubeera nga balonda Katikkiro ne process byonna bayitamu bintu bingi ate nga biwanvu ekitegeeza mbu omusajja alimu ekyo ekifo nga ali legit. Nekira badimandinga kabaka waabwe okubeera free muleke kabaka abeere free atwalibwe ajjanjabibwe. Binene ebipande nno babitutteko ngaawe mulaba mu lubiri lwa kabaka olumu ne babeera nga babiteekayo nga babisuula. On top of that kigambibwa mbu babitutteko n'owa Charles Peter Mayiga around ku nnyumba ye ne babeera nga babitimbatimba n'emirirwa negirinaanyeewo bo nga bagendera ddala mu maaso okukaatiriza oba okunyikiza ensonga y'okubeera nti kabaka balina sooka kubeera nga bamulabye ng'afulumye mu ggwanga erya Uganda nga bamututta okubeera nga ajjanjabibwa. Tukimanyi bulungi nnyo mbu birthday ya kabaka nga yakamala okuggwa kabaka twamulabako ko mu shopping mall Ntinda Shoppers ng'agenza okubaako ne byagula. However information yava nagezaako okubeera nga nfollowinga waliwo omukazi gwe bakolako interview naffe okusinziira katambi ke twalaba kennyini akatambi omwali kabaka ng'atambula natyamako wali mu kusooka nagamba either oyo si kabaka ekyokwenenga babeera nga kabaka either akatambi bakakwata lunaku lulala nga n'ebifaananyi bitwala kubanga ebifaananyi kabaka ali mu saati ya mikono miwanvu nga myufu erimu ekikubo ekya bulaka naye ng'akatambi kalaga kabaka ali mu bulaka yenna ng'engatto ze myufu ng'engatto za white ate wali eri mu bifaananyi nga biraga kabaka ali mu ngatto za brown. So one of the two gyalina okubeera nga kyakwatibwa a day before oba nga kyali kyakwatibwa dde. Engeri information gye nafuna baŋŋamba munira kabaka awo yakagendawo okubeera nga ashoppinga emirundi giwererako ddala esatu. Point gye mbadde njagala okugyamu omwo engeri kabaka gye yali atambula mu katambi ng'eraga eri earth kubanga ali ku peesi y'emu n'ey'abakuumi be ng'osiguyoli gwe twali twalaba a day before ku birthday ye ng'atambula mpola ng'alaga mukosefu ng'okussaako endala naawe ng'osobola okukulako obeere mwana muto mbu yes enzisaayo si nnungi nnyo n'okusala keeki omuntu watuukira okukwasaako emikono ebiri okusala keeki omanya mbu embeera si nnungi. So katusabe busabi binene byonna ebigenda mu maaso biggwe bulungi if not kabaka ng'ali ku medication at least eddagala eryo lyaliko lisobole okubeera nga limukolera bulungi addewo bulungi abaganda emitima gibakakkane ekibeera kyetaagisiza okubeera nga atwalibwa mu ddwaliro atwalibwe mu ddwaliro abaganda emitima gibakakkane. Amanya eddoboozi sigadde mu SMX representing straight out SMX media obeera agadde story yange gyenkoze kalusaba subscribing hano ku SMX media tujja kubeera nga mumisinga updates ndala zonna hano ku SMX media. SMX I sign out.